nange mbiraba bulabi ku mutimbagano nga bitamba. Naye oyo legend emyaka gy'ayimbidde aganye okusetolinga aba atandise okuddukira ku poliisi nga looza ye n'amutasa ku bantu yali yatulugunya okupetta abantu be yatemula. Difference nyingi eziri ku poliisi tegeera kati kanzuzukusa ategeere nti nali ku generational promote neyonjogerera kusawa zino Chameleone ali kudduka ate dduka abadde amaze wiiki 2 nga talinnya ku tulino nga tayimbawo amanye ebimuddusaawo. Omusajja emyaka gy'ayimbidde n'okuba nga lwaleero akyalina gurupu y'abayaayi bakwata ne bagenda ne babba abantu ne batunda amasimu. Kati oyo ali mugamba atwala Nobert akola reference naye nga yaggwamu nnyo ate yayimba by'abanene ne basekerera lyeni sikini mbu yakubira poliisi essimu nga bamulumbi. Kati ate ye yakoze eki yafunira eddala nali reference nali mukolesezaako nali muliisizaako nali ndisizaako baganda be ne famire ye ng'oggyeko omukyala we n'abaana abali mu Amerika. Naye kabeere maama we waka yali afunye ku ssente zivudde mu nsawo ya Nobert. Ekyakimanyi bulungi ate maama we yatuukira okuntuma Nobert mayanja nze bakulu bange ne bakama bange baali bansabye Nobert ensonga za Chameleone zikole ki era abagobera TikTok account yange neetekayo vidiyo nga ngamba isizifaya naawe kati nakiteekayo ku makya kawungezi n'afulumya lisensi ekitegeeza ayagala amawulire kati njaggamuwa. Chameleone genda mu maaso yakwesanga mu kooti because NRM ze gyempagira eyagala balina numbers bagala balina followers kati olwokuba Eddy Kenzo ali selfish and egocentric ye ayagala abeere nga olwokuba naye alina numbers nga ali omu ayagala asigale nga yekando yekka afune ssente okuva mu gavumenti aleke ne banne bajjeyo kye bajjeyo tetwogerera muntu wa bulijjo twogerera atasobola kwogera tegedde mwannyina ensonga ebya Chameleone bikadde naawe yanoonya mawulire omuntu akyali kulebayo ogenda okubba ku bantu amasimu ne buddoola. Ne kakati oyogererawo essaawa zino oli luddawa? Ndi mu hoteri ndi mu kutambula nze ndi mu kutambula ndi mu kunoonya biraga nti gavumenti erina byekoledde abantu gwe mulimu gwange babadde batugambye mbu weekwese ssaawa zino ndi ggulu era ngenda kukwata ebiraga nti gavumenti erina byekoze eggulu kyebayita protecting the game. Vidiyo kye nalabye gukibadde onyange nga mwe mumubuuza abasipaaka lwaki ku nsonga za alien ensonga ezaali ez'okudyeteka obudyetezi ez'obutemu olunaku yawanga update emirundi ng'esatu era ye muntu y'omu era yakedde okuwa update ku Nobert. Nze kyala kusindikira Mwami Onyango message njukize nti Mwami Onyango bano bakukozesa ensobi bakukozesa era ng'omuntu individually genda mpola ensonga ezimu tebakutomeza olw'okuba bamu bakama abo aveyo ayogere ku musirikale yakubye omuwala owulira receptionist mu supermarket ya Toto ezo z'ensonga ennene oli yamukubye mayinja nze Nobert ndi kiyenje.